bakansala ab'emikono abatalonze flag bearer waffe wa National Unity Platform gye twabadde ne overwhelming majority kyabadde kyabuswavu nnyo okulonda flag bearer w'ekibiina ekya NRM kitegeeza nti weegasse n'abantu oba okkiririza mu human rights violation, kitegeeza okukkiririza mu bintu nga okusiba abantu olw'okuba nga balina kye bakkiririzaamu nti ensonga ba political prisoners tekukwatako. Kitegeeza nti ebibi byonna ebikolebwa gavumenti eno okkiriziganya nabyo. Kitegeeza omuntu bw'agenda mu ddwaliro n'atasangayo ddagala gwe nga kansala tokirinaako buzibu. Kitegeeza nti abantu babeera nga bagobebwa ku nguudo gwe tobinaako buzibu, byonna bituufu. So kitegeeza nti abaana bonna abaafa olw'okuba nga bakkiriza mu kibiina kya National Unity Platform, abaana abo bonna omusaayi gwabwe kitegeeza gwagendera bwereere. So buli omu eyakikoze kituufu yabadde secret ballot, naye olunaku lujja kuba lumu. Buli eyalidde ssente y'ekibi, ssente eyo ojja kugisasulira. Nze njagala obbagamba tosobola kuzanyira mu musaayi gw'abantu bw'otyo, tosobola kuzanyira ku bulamu bw'abantu abali mu makomera, tosobola kuzanyira kuba miliyoni ne miliyoni z'abantu mu Uganda abanyigirizibwa. So kye mwakoze bambi kyabadde kikyamu nnyo. Mwalidde mu nsi yammwe, mwalidde mu bannayuganda, mwalidde mu bannamukono abaabalonda olukwe. Ate era njagala okugamba bannamukono nti abantu abo abakoze ekintu ekyo mubakoleko ng'obuyinza bubeera bugamba. Basanyufu si yeye kavuddeyo kwogera ku nsonga eyo. Ndabyeko abantu abawerako ddala nga bavaayo okwemulugunya ku nsonga eyo, ddala okulaba nga omuntu mwina abantu abangi babadde basuubira nti oba oli abajja kuteekawo impact nnene nnyo, naye ate ne balonda omuntu gadde tebasuubira nti mu butuufu bayinza okulonda. Ekyo kireka abantu n'ebibuuzo bingi nga ansantini. Era okusinziira engeri gy'alambuluddemu akugambye nti kino kiba kitegeeza nti ebigenda mu maaso temubiraba. Abaana bali mu makomera mwabeerabira, malwaliro temuli ddagala tekibakwatako. Kwegamba kireka ebintu bingi nti oba oliawo n'okuggira ku kadi ya NUP mwali mwagala just kufuna ngeri y'okubayisaawo ate mugende mukole ebyo tuvuddewo. Nga munange tweyongerayo mawulire ag'enjawulo bakugamba nti wabaluseewo olutalo olwaki luno balwanira kifo kya deputy speaker. Jjukira mu kusooka basooka ne batugamba nti Bendo Osinze omukulu Tayebwa nti bamugambye nti agenda kusigalako ku kifo ekyo. Naye jjukira trend ebadde nti kubeerako omukyala omu wabeera mwami oba speaker, deputy alina kubeera mukyala. Omukyala wabeera nga ye speaker, deputy alina kubeera mwami. Kakati ku mulundi guno nti obuzibu bwazze. Waliwo olutalo mu NRM, seeke ya NRM. Olutalo luno luvudde ku kifo kya deputy speaker. Kati njagala owulirize bulungi. Seeke yeekutuddemu nga abamu bagamba ekifo kino kiteekeddwa kubeeramu mukazi. Jjukira abavuddeyo okwagala ekifo kya speaker bali babiri bonna basajja, kitegeeza automatically musajja agenda okufuuka speaker. Kati abakyala bagamba ffe tulabikirawa. Omuntu asinze okulemeramu ekintu kino Honorable Susan Nakawuki Nsambu, omukyala w'e Mawokota South, yajjayo Yusufu Nsibambi. Kati abaseeke bagamba jjukira waliwo endorsement ya Twitter ya General Mukenga endo esinga Tayeebwa. In the first place NRM yasooka n'endo esinga Anita ne Tayeebwa. Bwe babeera ekyankwanzi President Museveni n'agamba ebya seeke tebiina makulu. Teina makulu, they just guide, naye tugenda kuddamu tubyetegereze. Tubeera mu kulayira nga 12 General Mukava yagamba endorsement Anita Anet Amongo ne Tayeebwa tuzijjeewo, tugenda kufuna abantu abalabe tujjo bagamba. Avaayo agamba both amaliriza ddamu atwitinga agamba ekifo ky'obwa deputy kya mukazi. Kati okwogera ebigambo bino yali asinziira ku nnono ya NRM. NRM okuva 96 ennono yaabwe eze ebeera omu ng'abeera musajja omulala n'abeera mukazi. Kifo kya speaker ne deputy okujjako wakati wa 98 ne 21 anda waliwo ebyagwa bitalaze kubanga yali speaker wa Pakabbulo ng'amyukibwa Betty Okwi yalekulira wakati mu kisanja. Kati ne kibabeerera kizibu okufuna omuntu ayinza okuddawo bakiipinga kino ekya gender balance kubanga eyaliwo omukyala Okwi Betty
ate nga n'omusajja ali potential Francis Ayume bonna abaali bava mu northern mambuka ate nga tekisoboka jukira mubeera muno kyoyinza okuyita regional balance kati ne baforcinga Betty Okwyaveewo Ayumajje then ne bamusikisa second nekyatwala emyaka 3 gyokka era eyo exceptional circumstance we yavaawo okuva olwo okutuuka olunaku olwaleero NRM omu abeera omukazi ku bwa speaker omulala deputy abeera musajja bwabeera speaker deputy abeera mukazi yebadde nnono President Museveni azenga akikola okusobola okubalansinga kyoyinza okuyita gender balance kati abamu bagamba endorsement ya Tayeebwa ejjawo ennono ya NRM abakyala baba basigaddewa abalala banokolayo ekyokuba nti n'endorsement baali bagimujjako nga Tayeebwa of course nga mulimu ebintu bya corruption na biki abantu bali obeebuuza lwaki ye Tayeebwa tali mu scandals ezimu ne mukama watenga yabadde amumyuka omuntu oba omumyuka mu buli kimu badde batula ku bukiiko bwe bumu aka business aka appointment parliamentary commission n'ebirala kati ate lwaki bamukola ki ate nga basooka ne bamujjako endorsement kati bali awo abakyala Susan Nakawuki naye yasitudde enkundi jjukira bonna abeegattira mu Buganda bagambye gwe ba frontinze ekyaba mu frontingisiza ku kifo ky'obwa deputy nga bagamba both waba yatutte kiri then omukyala babeeko ebalabikira kati olwo lwe lutalo luli mu NRM mu Seeke oshegeera abamu bagamba Tayeebwa abalala bagamba ekifo kya mukazi Susan Nakawuki gwe basinze okutunulira nga ye banga experience agirina abaddeko mu parliament abaddeko mu Yala abaddeko yasinze okuleeta awo problem awo Susan Nakawuki kati President Museveni naye bimusobera actually ekintu kya gender balance kye kyabaleetedde n'okusindika abantu bagende bajjeyo empapula ku NRM kubanga luli babagamba bugambi abantu bonna ne bava mu race then Anita n'agenda n'ajjayo ne Tayeebwa oshegera ne bagenda mu kalulu ne bakawangula naye ku luno olaba nga waliwo gundi abantu bagamba abantu bakuba akalulu kati problemu y'okubeera nti omukyala yalina okubeera deputy ng'amyuka both eresa obuzibu mu Seeke ekiri mu State House amasimu obukuukuulu buli omu ali awo tabitegera Tayeebwa naye tatudde agamba yaddako jukira osanga Tayeebwa yeyandibadde abeera speaker ne bamusikiza ne bamumyukisa omukyala n'ebintu bya corruption ebyo babadde tebalina ngeri gye basobola mu elevatingamu ate nga baba basooka ne bamujjako n'endorsement kati Tayeebwa ekimukuba bintu bya corruption ebya mukama we abadde speaker Anita Amongo kati bagamba mazima obeera olwanisa corruption nga gwe muhoozi ate okwata otya Tayeebwa n'omuzzaako ku bwa deputy on top of that nojjawo n'ennono y'ekibiina kya NRM ey'okubeera nti omu aba musajja omu mukazi kwegamba okubalansinga ate President Museveni atambulidde nnyo ku bakazi mu cabinet actually okuva eri kuba specials Wandera Kazibweri bojjeno yonna kati saawe naina omumyuka we Major General retired Major not Major General retired Major Jessica Lupu olaba abantu nga ba Nabbanja ne ba deputy be bonna Kadaga first deputy prime minister waliwo Rukia Nakadama third deputy jangu ku ED Buzeki jangu ku Aisha Naluze IGG n'abamyuka be bonna jangu mu cabinet abakyala babadde abasosowaza kubanga nagamba abakyala mu Uganda banji abakyala banji bali mu milioni 45 n'ekitundu ndowooza abasajja bali mu milioni 43 ne mu balonzi bennyini abakyala era banji abakyala bakola milioni 11 n'ekitundu abasajja bali milioni 10 kati President Museveni ate abakyala bali genuine kati ye problem eri awo kyani kya Tayeebwa kyani kya Susan Nakawuki yembeera eri awo ne katulinde we binaggwera binagwera naye obuzibu bona abantu we banaaba babatutte simanyi kyankwanzi wagwa eyo bavayo nga basibye kimu oyo ndowooza gwe banaaba basonzeemu abakulu ndowooza oyo gwe bagenda okgenda naye niffe tubaawo munange okubanga tugaba tuusako gonagona nga wegatambula era gwe tulula butuuzikkalira nnyo era buli kyewetaaga okuba ng'omanya ojja kubanga okifuna bingi nnyo ebigenda mu maaso era bingi nnyo bye tulina okuba nga tukutuusaako ate ono yavuddeyo n'agamba nti waliwo enjawulo nnene nnyo wakati wa state ne gavumenti bitya gagana state ne gavumenti bantu abo babiri banjawulo era toba confusinganga newankubadde balinga abafaanagana omuntu alwanyisa gavumenti ffenna abeera mukwano gwaffe kubanga ekyo tekikyali kyakukweka ffenna tuli balwanyisa ba gavumenti
omuntu alwanyisa state ffenna abeera mulabe waffe watali kwetemamu lwa nsonga ekirwadde kirumiima mawuggolo ekyajja ki covid-19 kyazinda state era ffenna banna state twegattira wamu okukirwanyisa ewatali kusosola ti ono wa kibiina ki ono wa kibiina ki ono wa ddiini ki ono asomera wa ono asamirira wa kubanga ekizibu kyazinda nnyumba nnamba era twakyeŋŋanga nga bannannyumba ne bassennyumba ewatali kwetemamu bukundi era ewatali yadde okuwulira eddoboozi eriwakana okuva ku sayidi yonna kubanga kyali kizibu kya state bomu ezaakubwa erugogo World Cup Finals eza 2010 amateeka agaddirira awo ffenna twagagondera era tewaliiwo ddoboozi lyagaŋŋoŋŋa kubanga ekizibu ekyo kyali kigwiridde eggwanga so saagala muntu yenna akonfusingibwa oba abeere confused wakati wa gavumenti ne state oyagala obbitabika omulundi ogutya ogumu ffe tuli balabe ba gavumenti era ensonga lwaki tuli balabe ba gavumenti kubanga tuba tulaba egenda kumira siteeti wano lambawo ffe tuli balabe ba gavumenti era tulwanyisa gavumenti ya Museveni si lwakuba ffenna twagala tutuule mu ntebe ye kubanga entebe ye eri emu teriiko weeyongereko eri nti nange ntuleko wano naye ensonga lwaki tulwanyisa gavumenti ye tulaba egenda kumira siteeti ate nga ffe banna siteeti kitegeeza ekizibu kyonna ekirumba siteeti olaba tukiteerayo bulamu bwaffe nga gwe musinga omuli n'obw'abaana baffe gwe gwani akola ekintu kyonna eky'obulabe eri siteeti aye tudde mu mpalaniraako ng'ate siteeti y'emu yetutuumidde mu buwaŋŋanguse olw'okugyagala etutta abantu baffe ezzira kumwa olw'okugyagala efudde abaana baffe abatakyasoma olw'okugyagala abaana baffe tetumanyi oba banaawangaala olw'okugyagala play with the government but we will never allow you okusaatuukira mu siteeti kubanga state yeffe nkiddamu state yeffe era ba statesman bwe balabanga gavumenti eyagala kumira state bagiwamba era bagirwanyisa mbuuza zino ssente si kyekyali badde ekikulu zibadde zaaki zino ssente za Mongi si kyekikulu zibadde zikola mulimu ki kuba si yasoosa obba nazo nga we mugamba zibadde zikola biki oba zibadde ziteekateeka kukola biki sente abadde azikozesanga bikookooma bizungu mu nnyumba ye ngeri gye ziri za mpapula zibadde tishu zakozesa okuwona ssenyiga oba okusuulamu ssenyiga we oba abadde azisanguza ntuuyo ekikulu si kya ssente ssente zibadde zikola biki zino emboozi zammwe eza omubbi takwata mubbi gwe bulijjo omuloopanga omulooperaani bino ebyabayiniroozi simanya mirembe ndi nsambya beddingizi lwe bikola ku social media iniroozi buyinza amateeka tegabaamu ba social media iniroozi gwe bulijjo okugamba nti aniita mubbi omulooperaani obadde omulipootingira ba social media iniroozi bajje bamukwate g'obadde omulipootinga nga omulipootingira baani abo b'obadde oyagala bamukwate
nze Itongwa nzalaba video yo nze nsijja mukwata oba oyokya misota nga mwokya misota mmwe. Anita Amongi mubbi bannaye tulabye n'ekizibu kya Anita Amongi yabba amabaati g'abawejjere yakola bwati ne bwati ate essaawa eno oŋŋamba baani abo abamukwata gw'obadde omulipootingira baani abo bamukwata ba social media in-laws era gwe bulijjo oyokya musota ng'oyogera taboya oba obunyumirwamu osasamaza oba musasamaza nga tetumanyi gwe mukumulipootinga obadde omulipootingiranga baani oba obadde otulagako obulagizi naye tetugula labako obulabi naye togula maali nina ntono nanti obadde atumulabengako obulabi naye tetugula abaye gwe bulijjo omulipootinga ng'omulipootingira baani. Secondary nze njagala tusooke tukkiriziganye ku kintu kimu. Bwe wabanga waliwo abantu betutalina kukwata nga tetunnakwata ziri big fishes then muzireke kati. Kubanga naawe omala olunaku lulamba ng'oyogera ku buno bu small fishes mumukene ate ng'okimanyi waliyo big fishes. Ne tumala emyaka 5 nga tuli ku bu small fish bu silver fish bumukene kyokka nga tetukimanyi waliwo big fish. Bwe bayaziina musiraamu abazzaako ki kusaala wayaziina ate otuggalira omuzikiti titemugenda kusaala gwe bulijjo omulipootingira baani. Era ennaku zino mpuga nga takyayisibwamu ggaali okuva eyo mu maloboozi gamu ne mayiga nga temukyabakangamu okuva eyo mu maloboozi gamu. Weekiike gavumenti tujja kwegattako ffenna kubanga ffenna tugirwanyisa olw'ebyo byekoze state. Naye kasita ofuuka eneme wa state ffenna banna state tujja kwegattira tujja kwesaanyizaawo nga tetufuddeeyo. Ani oyo atuyambyeko kukusaanyaawo. Kikulu si kya ssente zibadde zikolanga ki. Bino bye mulimu nti oli ayagala kulongoosa linnya lye ate lye yeeyonoonera gw'alyonoona alongoosa bw'ayonoona n'enkya era ajja kujja akole ebiryonoona kubanga oyo ye alongoosa bw'ayonoona alongoosa aba mwetegefu okuleka ebibi agenda kuhijja aba mwetegefu okuleka emize. Toyinza kuŋŋama bali mu kulongoosa linnya ly'ono ate nga akyayonoona. Omwonoonyi akola hijja oba bano babeere ekizibu kyaffe emirundi ebiri eva babeere ekizibu kyaffe mu kutufuga obubi ne ku byali tuyambye era stiru basigale nga kizibu kyaffe tubirekengawo olw'okubanga be baliwo. Bw'otulaba kimbia tuba tujja kukunyweza. Ekikulu si kya ssente. Ekikulu ssente zibadde zikola biki? Nange byebyo mangi nnyo amawulire agagenda mu maaso era bingi nnyo ensonga zikyetooloola mpola mpola byonna tujja kuba nga tubitegeera mpola era ffe weetuli tujja kuba nga tugakuwa mu bujjuvu bwago. Bwe kikulu weeyongera okuba nga weekomiidde ku mukutu guli gumu gwokka NCK TV era bw'oba oliyo nga tuna subscribinga keekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde tujja kuba nga tubikuwa. Ekifaananyi kyolaba oyo omwami oyo agudde kabenje era afiiriddewo. Omwami oyo tutegeddeko nti yaliko musomi wa mawulire ku WBS naye nga olunaku olwaleero oba ku ssaawa yakakati waafiiridde abadde akola mu URA. Kigambibwa nti bakoonye enjovu mbo babadde bava sayidi za Arua bambi emmotoka yaabwe nekoona enjovu bwe batyo bamuyita izite bannabba erinnya liri awo bwe tutyo tasobodde kubanga asimatuka. Tutegeddeko ti Robert Wamala Lumanyika
ninga essaawa yakakati wetwogerera zembuyaga ezikunta kitalo nnyo era kitalo ddala. Tweyongera okuba nga tusabira ab'enganda n'emikwano era tusabire n'omugenzi Mukama abenga amuwa ekyomulo ekirungi. Sigala naffe tujja kuba nga tukomawo n'amawulire mangi nnyo tova.